Mubulamu toyogeranga plani zo. Si buli akwetoolodde nti akwagaliza birungi, nti oba akwagaliza. Barbie Kyagulanyi alabudde Hamis Kigondo ku bantu batambula nabo era nga bano abawi bamagezi. Kati kino kididde okuba nti ekivulu kye ebyaddala tujja kukkiriza kyo kyamusaze flat okusinziira ku investment gye yakitaddemu ate n'enteekateeka nga bwe zabadde. Kati ono amwadde gabuwa awennyini nja kusaba akavidiyo kano njagala okawulize n'obwegendereza kawanvumu wabula nga nja kusaba okaweemu ku budde ate kuno okulabula kwakoze. Kati abantu okuli full figure ate n'abalala abangi nnyo abeefuula abawala wabula omugagga Hamis Kigundu agambye nti bano be bamu ku bantu balina okuta olw'ensonga bwe ziti. Okuwangula mu bulamu. Abantu abamu abatwetoolodde myoyo mibi oba be wandiyise monitoring spirits. Laba vidiyo. Olunaku olw'ejjo ebigambo ebyo byateereddwa ku street omulalu era nga ono buli luguudo olwa Ham bwe yabadde ateeka enteekateeka ze omwami oyo yagenze nga awandiika ku who is Bobi Wine. Bobi Wine yani era nga kino ate kyagudde ku mugogo Sami ate navuunula bw'ati. Kati Barbie ngenda mukuwa mu bujjuvu owulire amagezi gabadde omugagga Hamis Kigondo. Ekigambo kiri who is Bobi Wine ebigambo ebyawandiikiddwa ku luguudo. Buli luguudo amu lwe yaggadde omwami ono gwe mulengera gwe twandiyise omulalu yagenze nga buli luguudo awali abasirikale awandiikawo ebigambo bino who's Bobi Wine. Edda ewaffe waliyo baasi nga bagiyita Kisizi Shalom baasi yavuganga olugendo okuva Kisizi hospital nekkirira neyita Lubaale neyita Ntungamo nedda Embalala. Kati bwe nalinga mu P7 baasi eyo yavuganga olugendo luwanvu nejja ne Kampala. Kati yeyo baasi yokka eyaliwo ku makya ng'esimbula olugendo, enkeera ng'era esimbula edda Kisizi, ku makya ng'eva Kisizi ng'edda Kampala, enkeera ng'eva Kampala ng'edda Kisizi. Kati aba stretch eyo yonna yonna yeyo baasi gye twakozesanga. Kati lumu maama nga ŋŋamba nti genda Kampala, tugenda kukyalira maama wange omuto. Maama mbuulira wabulayo kennaku nga 2 tujje Kampala. Kaakati bwambuulira nkyamuukirira. Olw'eggulo bwe twagenda okusena amazzi nga ntuuza abaana be twasenanga nabo amazzi awo ku luzzi nga mbanyumiza nga bwe ngenda e Kampala, nga bwe ngenda okulaba ebitaala ebimyansa, nga bwe ngenda obasooka mu kibuga era nga bwe ndi ow'omukisa ennyo. Olunaku mulindwa nga lutuuka. Bwe lutuuka nga tuzukuka twetegeka. Tukkirira twatambulanga kigere okuva awaka okukkirira paka ku stage bus we yabeeranga. Tutambula tutuuka ku stage ya bus. Bwe twatuuka ku stage ya bus bwe tuti ne wayitawo abaali bavuga amata nga bagatwala ku diary ne batugana naye ate nga basi ebalese. Basi eyiseewo. Bwe tutyo basi ne tugisubwa nga tulina okuddamu tutambula akagendo tudde ewaffe. Bannange olw'eggulo olw'okusena amazzi mulowooza terwatuuka, lwatuuka era lwayanguwa. Ne ŋŋenda ku luzzi abaana abaali bandaba ku ssaawa eyo nga beebuuza ate ono yatugambye agenda e Kampala nga teyagenze, nga banjeeya nga banyimbamu obuyimba nga mpulira bubi nnyo nnyo nnyo. Ennaku ng'enkwata abaana nga banyimba, abaana nga banjeeya, abaana nga bankolamu obuzannyo. Bwe nadda eka nga nnyumiza maama wange nga mami nabadde wali ku luzzi abaana nga bansekerera, abaana nga baŋŋamba e Kampala sigenze. Maama wange nga mpuliriza teyali mubi. Nambuuza kyakuyiga ki ky'oggyeemu mu ekyo? Nga mugamba nze sirina kyakuyiga kyenfunyeemu. Naŋŋamba mwana wange njagala oyige nti tebanyumya bitanabaawo. Bw'obanga owulira omumwa gukusiiwa ng'oyagala kwogera, ibuulire nga nze oba muganda wo gwe weesiga obulungi
oba omubeezi wo oba omwesiga oba abantu boolaba nga weesigira ddala naye si buli omu nti olina kumubuulira ebyo by'opulaninga okukola. Maama ekigambo ekyo yakiŋŋamba nakikwata bukusu era njagala olwaleero naawe alaba vidiyo eno oleme kwenyumya. Bakubuuza wasuze otya nga baagala okumanya bwe wasuze naye bamaking sure toddamu kusula bulungi bw'ogamba nti wasuze bulungi. Baagala okumanya ogenda kukola ki olwaleero, olina pulaani ki wiiki ejja, olina mwaka guno resolutions ki z'olina. Ensonga ebeere mubuuzisa aba ayagala amanye ebyo byonna by'opulaninga okukola asobole okukola ennyo akulemese okubifuna. Si buli akwetoolodde nti akwagaliza birungi era bw'obanga olina by'oyagala okukola tobinyumyanga, yogeranga biwedde. Mbaagaliza olw'essanda olulungi era mbasaba temwenyumyanga. Kati mmwe temusobola kubimanya naye ate nze nayimiridde nekinzigwako. Who's Bobi Wine? Who's Bobi Wine? Buli luguudo amulwe yagadde. Omulalo ono gwe mulengera gwe mugenda olaba mu kavidiyo kano yagenza aluwandiikako ebigambo bino. Ekijja mu Uganda mukirinde. Naddala ffe abamanyi ku mpewo ono tumuyita bamweyana. Ne waaba yagezezzaako lumba buli kkubo okujjudde abasirikale ba Museveni n'abawandiikamu ebyo ebigambo. Munnayuganda obubonero bannange kino mulaba omusajja wuno awandiise okuva eri amanye oluguudo baalugadde. Who is Bobi Wine? Ntawo ku ssente no bamweyana amulinnye agule sigala. Bannange, who is Bobi Wine? Ndowooza olaba bagaddewo ekkubo azaali wandiiseeko wandiiseeko ekigambo mulaba. Who is Bobi Wine? Ndowooza olaba ekigambo amakuba nti baagaggadde mbu basasuza abantu $5,000 okulaba muwoozi ne mumanyiira $5,000. Mina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya nengasula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 887 15 15.